eno ono ye eringa task naye akyeyagayiramu ekyomulimu gwe kye bayita experience ono asala mboga nga bwono kyakola mu butuufu ka speed kakozesa wetegereze olina okuba ne skill eri omuntu wano alonda wansi skill eri omuntu ono atema okusingira ddala omuntu atema yali ku risiki ey'amaanyi n'olyoka otunuulira ate wali waateeka bali abali mu kisero okulaba nti bapakira emboga ezo obulungi naye watya ne yeetema ekintu kyakola alaga ayina okuba nga akiruddemu okumala akabanga ekintu kyakola alaga kwega kiri out of experience osobola okubeera gy'oli inga gwe nawe omulimu gwe gweyagayiramu balinga bano abantu abatema ennyama abantu bano abasala ebyennyanja obijjamu ebyo ebyenda banyumira nga bakola ekintu kyabwe naye oba omweraliikire oba olaba nga essaawa yonna olugala agenda kuluggyako kuba singa abadde n'ekimeeza watemera ogamba wakiri naye wano nedda atemera mu ngalo ate akamba kukalaga nti oba jambiya eno jambiya kambe jambiya erage erina okuba nga etema kugamba bagiwagadde neteeberezaamu just n'amala miisingamu bumiisinzi bwe papa n'ayisa ku lugalo oba okitegeera bannange kitiisaamu naye nga weewaawo abantu beeyagayira mirimu gyabwe naawe nkusaba gy'oli guno oyinza ogulaba ng'omulimu omwangu nga gukuwaayo akasente akatonotono naye nga oyina ogweyagayiramu oyina ogwagazisa abalala ebiseera ebisinga emirimu gyaffe tegiba mirungi gye tukola naye gukola ogwagazisa abantu abalala bakulaba n'obutakunyooma kati ono ye olabira ddala nga mu butuufu toyinza butayagala kyakola wadde ng'omulimu gwakola guli ish naate tukimanyi bulungi nnyo nti abalimi bafunira ddala ssente eziwera so tetuyinza kubanyoma mu mbeera bwete ebyewunyisa mu nsi tebiggwayo omanyi buli wenzija mba njagala ne mbawayoko obuntu bwe butyo naddala nga byewunyisa mu nsi ebitaggwayo awe nkujjukiriza nti bw'oba omaze ofuna akasente mu mulimu gw'okola genda mba info trust ate bakuguze ettaka bw'oba oli mukyala naddala gw'omukyala batusuubiza nti batusaliddeko ku miwendo egya ploti buli ploti gy'ogenda okugula bakusaliddeko ssente era gw'abeetaaze osobola ogenda ku ofisi yaabwe entinda waliwo awo ku Semawata Road olabawo Info Trust Property Consultants beekwate yogerako nabo babuuze puloti ziri mu bitundu ki gw'oyagala luddawa abalina ennyumba ez'abapangisa oba oyina akeedi ozimbye ekizimbe kyo onoonya bapangisa bakuyambako okuba nti bakufunira abapangisa n'okuyambako okumanaginga ekizimbe kyo oba apartments oba ekintu kyonna fazo nga kizimbe nga weetaagamu abantu abateekeddwa okuba nga bagenda mu kale kansooke nkangamu katunonye obwendana Nabatanzi gemanya gange program kiri kitya Monday to Friday ziba 8 tuvaako